the triplet, the Noop triplet. The Noop triplet bali Bungereza. Wano? David Lewis Luongoya. Sabawandisi. Omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi ne President Kawejjungira. The triplet bali mu London for official duties. Ojja kujjukira nti Jolly Abalamu waliwo ensinkano y'abakulembeze b'e Bungereza abakyalira ku president naye enjogerezaganya tezaakomaawo paka okubanga kyali kibeetagisa ate e Bungereza okukola emirimu emitongole. Obuvunaanyizibwa bwa National Unity Platform mu bintu ebimu bye tusimbyeko essira mu mawanga ge tutambuddemu ag'enjawulo kwe kuba nti tuteekateeka first president okubanga bw'aba amaze okwashuminga office taba na burden ya kugamba nti ate olandinga oti London ate okwatagana na diplomacy kye because our country has been left behind for 40 years. Kakati nagamba it is work in progress both in government but also in liberating the nation. So they are doing that. Together to Bwana Waishu. We hear you're pushing something to do with protesting. What? Yeah. What is this? That does it mean temugenda kuvuganya mukalulu kino kike muvuga? Tulunoonya okukolawo enjawulo kwebyo ebitakolebwangawo ko omulundi guno. Bwe weetegereza the pattern of elections okuva ndowooza mu 2006 awangula si abadde alangirirwa. Nkuzizaayo paka ku Dr. Kanukiza Besigye. Era lumu ndowooza mu kaluka 2010 FDC yakajjamu mu defiance era yali etaddewo kye bayita power 10 ekyali kirina okubayambako to resist era okutopolinga enenkola. Naye bw'otunulira power 10 eyo yajja at the periphery at the tail end ng'oludde tuli mu kalulu. So protest vote gye tugendamu njagala bannayuganda basooke bamanye nti an election is a constitutional process. Bw'oba ogenda constitution ya Uganda egamba nti buli myaka 5 wajja kubeerangawo okulonda. Ekyo kiri mu constitution semateeka. Kitegeeza buli wabeerawo emyaka 5 okulonda kya buvunaanyizibwa era kirina kuba kya buwaze eri buli munnayuganda okwetaba mu kulonda okwo after every 5 years because that is the accounting litmus test for abantu bemba mwawula obukulembeze to execute administration on your behalf. Kakati abantu abo bamala buli myaka 5 report card balina ogikomyawo gye muli mmwe bananyini nsi. Tuvolaba in National Unity Platform we speak about servant leadership. Kakati bwe mujja buli mu kalulu myaka 5 akalulu ko kaba kalina okubeerawo naye kalina obuzibu nti akalulu kano mu buzibu bwe kalina ekisooka akateekateeka munyazi munyaguluzi atwala ebitali bibye nti abantu basalawo ekirala ye ate n'alayiza omulala akateekateeka katulundi ku electoral commission. Ekyokubiri akalulu under such circumstances bw'owulira nga toli mumativu ne Alizat ateekateeka akalulu alangiridde nzija you have the opportunity of going to court. Nzija why would you make this an issue? You see kati nyinza obutamalayo kiri naye ndowooza ojja kunziza. So mu process eno okuba nti bannayuganda bakizudde nti akalulu kabe for example akalulu ka 2026 nali wano ku TV kati ennaku zino omuntu ono gwenjogerako wa NRM bw'aba bwakisanga alina n'amazima akomewo bamuyita Wakida nga by 2024 early 2024 yalina report mu desk ye ng'epolinga Kyagulanyi with over 75% mu kalulu aka 2026 as opinion poll. Naye abamuwa ab'NRM be baali bamuwadde sente okumufacilitatinga okukola opinion polls ezo so bwe balaba results ne bazisigaza mu mmeeza. Kitegeeza nti agenda okuwangula akalulu mu maanyi g'abantu amanyiddwa naye waliwo eyeeteeseteese okubba. Ontegedde bulungi? Waliwo eyeeteeseteese okukola ki? Okubba. Kungu bwe bakeera ku makya n'okeera ku makya ng'engoye ze ezo baazibbye totandika okutambula bwereere.
era otusala amagezi n'ofuna engoye Endala. naye n'oziyiza omubbi obutaddamu kutwala ngoye z'olimu. Ontegedde bulungi. Kakati protest vote y'Abannayuganda ekisooka, it is an empowerment process towards that election nti gwe buli munnayuganda olina okwenyigiramu because it matters ng'okwenyigiddemu. Naye ekyo kye weenyigiddemu tokyenyigiramu bwenyigizi nti ogenze n'olonda, tekitandikira awo, kitandikira ku sensitization. Kati obuvunaanyizibwayo as a citizen in an election buli ki? Ekisooka okalonda, okanoonya, okalonda n'okakuuma, okumakinga sure nti ebyo ebivudde mu kalulu ako byebyo ebirangirirwa. Kakati National Unity Platform era buli muntu ne NRA yandibadde ensanyufu nti National Unity Platform erese system egenda okumakinga sure nti awangudde yakola ki? Yalangirirwa. Kubanga ffe tukiwalinga bubbi. Ombuuziza ekibuuzo nti as you go for this protest vote, lwaki temutunulira the legal regime? It might be part of the process in protest. Nga wajja kubaawo emisango mingi egigenda mu kooti during the election. Nkugambye tugenda kukola bye tutakolangako okulaba nga omwagala w'abantu Kyagulanyi Robert Ssentamu atula mu ntebe wa president. Anti nkugambye protest vote 2026. Because Tetukomaawo. I've also had people saying Obadde nothing, before you go to people, I want nothing has changed. Let me elucidate this. Twagenda mu 2021 bwana Waiswa. Yes. Ne mukakasa eggwanga. Funa ndaga muntu ogenda olonda ebisigadde bitulekere. Ani yawangula? Ani yawangula? President Museveni. Bw'omanyi yeerangirira. As per the Electoral Commission. Yeerangirira. Obululu obukadde. Yeerangirira. Mukaaga. Kati ke kalulu kojja okujjukira nga ne byabakama ng'alangaliza out Sempapula bazimuwanga ng'abutaabutana nazo. Bino bye twogera biri realistic. Kye njagadde okugamba obuuziza ekya kkooti. Ate bangi bakibuuza. Court has pronounced itself on elections of Uganda more than once. Ate abali mu buyinza ne bagana okugoberera kooti. Mu musango gwa Amama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni, kooti yayise ebiragiro butya akalube kalina okuteekebwateekebwa. Tewali n'eki kyali kiteekeddwa mu nkola. Tuyina the Citizens Compact eya Hotel Africana 2015. Eyo document tewali n'eki kye baateekamu okujjako bwe bajjamu kiri kye twagamba nti omuntu anaabanga ku head of the Electoral Commission will be a judge. Ne bagenda ne banoonya kada judge yali yawozesa Kizza Besigye mu musango gwa leepu ogw'ekijingirire ne bamuleeta ne bamuwa obwa chairperson wa Electoral Commission kubanga ye asobola okukola ekintu kyonna kye baagala. Kakati ng'oyima tegedde nti eri ababbi olina okuzimba capacity, olina okubuildinga capacity egenda okwaŋŋanga obubbi. Nga bw'obeera eka n'omanya nti ekitundu kye wasengamu nti mulimu abaana banyugunya bayita ekiro maanyi ga kufulu gw'onoonya. Noga nti eriyo eno kufulu ekaaba, eriyo eno kufulu ekola bwe. So we are building now capacity to protest the rogue impunity during elections. The militarism omanyi bulungi nnyo walabye ekyabadde Kawempe. Kati bw'oba watunulidde Kawempe okuguguba, okusinziira, okukakasa, obuvumu, omutima ogw'okuwangula ogwayoleseddwa Kawempe gwe twagala nga obudde bukyali tugusige mu ggwanga lyonna, si only for National Unity Platform but for democracy. Kubanga oli asobola okwaisolatinga n'agamba nti they may be doing it for themselves. We are doing it for Uganda. No. So Kawempe yabaddemu ku examples of protest vote. Yes. So that was a protest vote. Yeah, that was a protest vote. Walabye, beating all odds. Beating all odds. Did you see everybody was turnout? All out. The turnout. Because you see, yes. ekimu kubiri mu protest vote. Kwe kunga abantu bave mu bungi. Yes. Balonde. Yes. Bakuume n'akalulu. Yes. Ate bwe Kawempe example. Nga not even 10% bebavudde okwetaba mu kalulu kano. Nze nina ekizibu kimu nga Waiswa, and maybe this I should speak it as a person. Yeah. First of all, in the experience of the politics I've been around, there is a problem with our electoral registers. They are bloated. Sure. Yes, there is a lot of ghost people in our registers. Because in about 190 something. I want to do njagala kukyogerako mu bugazi. Ekyokubiri, bw'otunuulira akalulu kano nolwaki tukuyita ka protest vote, bo baali tebaagala muntu yenna kwetaba mu kalulu. Era bo baali bategese akalulu kaabwe okubba obululu bwabwe kasanvu balayirire mu kasanvu. Nga baziyizza buli muntu yenna, bakubye abantu bonna,
bakuba abantu okuva mu line, bakuba abantu ogenda okubutagenda, bakuba abantu ba intimidating abantu. Kakati eyo ye protest, naye abantu ne basituka ne bagenda. Jukira nti gwe saawa zino ngamba nti protest vote numbers turning up zali ntono. Yes, zali ntono. One, we were in a by-election. It was not a public holiday. Mu by-election abantu bonna tebaparticipating muki mukalu kubanga abamba bate bali mwekyo ekitundu, abalala bali walala, abalala balina okugenda okukola ku national day. It is a public holiday. Naye ekisinga okubeera important, abantu abalabye Kawempe tikisoboka kubanga Kawempe ba intimidating abawagizi baffe bangi. Ku luno bategedde nti musobola okuguguba ne mulemezaamu. What has changed That is why since 2021? What has changed? Because you claim I am the deputy spokesperson. Yeah, of national. but again you claim. Wait a minute. Jakaluka 2021 kabibwa. You claim so. Obuziza. But again, oganti eyalonda akakiiko ebyokulonda then ye Mwami Museveni. Asigadde nga yombe yalonda ne system esigaddewo. Yes. What has changed? We are beating the system now. Okay? We won the election. Now we are beating the system. That's what we are doing. Chetukugamba. It is a protest vote because we are beating the system, and we will beat the system. We have beat the system in Kawempe. We will beat this system. Chetukugamba, we are preparing. It is a protest against impunity. It is a protest against militarism. It is a protest against thuggery. It is a protest against corruption. It is embedded in that day, in that process that is going to change governance. Totunulira kulonda kwokka okuggulawo bannayuganda in this electoral process, because an election si lunaku luli lwokka. Obuvunaanyizibwa baffe mweno protest vote nga bw'ogambye nti it has been the same. Kati ndi wano ndi mu kusomesa. Fundamentally luli saaliwo. I am the deputy spokesperson of National Unity Platform. Tukagendamu ng'omuzindalo nze ngulina nkubuulira. And these the usual empty promises you've been making. No, they cannot. For example, you made so many promises. Give me two. I remember. Give me two. Tugenda Ntebe mu Ntebe. Yes. Have you gone there? We are. It is work in progress. No, you said it in 2021. It is work in progress. It is work in progress. Kankubuulira osobola okuba ogenda Masaka. Emmotoka n'obanga eweddemu amafuta n'okyama ku petrol station n'ojjuzaamu. Kitegeeza totuuke Masaka. Osobola olugendo lwe tuliko lwa kununula Uganda. Teruliiko kukoowa paka ng'enunuddwa. Tetuliiko kwekkiriranya paka ng'enunuddwa. Olugendo n'olutabaalo lwe tuliko lwa buvunaanyizibwa nti tulina okuba nga tulafuubana buli lunaku. Bannayuganda bali gwe kyoyinza olowooza nti tulemeddwa. Bo batubanja kiri ekyokulaba nti tukyusa obukulembeze. Ate Katonda n'atuwa ekisa nti omukulembeze twamufuna. Eriyo ensi eziri we tuli nga tebalina mukulembeze agenda kuddako. Okay. So you're sure that in 2026, bwe munaagenda mu protest vote, you will win the election and you'll be declared winners? We are working on being declared winners. On winning the election, that is a given, because even in the last election, amidst okuba nti twaliwo mu myezi egi, we beat them hands down. Paka na leero balogotana, batuba, bakola bwe bati. They know our power. Okay. Bakoze buli kimu. Will the protest to vote diffuse our power enable you to be declared Yes. winners? So you're sure you are sure, Bwana Waiswa, that you'll be declared winners in 2026? I want to assure Ugandans, njagala okugamba bannayuganda, nti nga tugoberedde bye tugenda okukola byonna ebya protest vote mu 2026, nga bannayuganda twekembye, nga twekyaye, nga twetabyemu, bano abasajja nga tubeetoolodde, tusobola okubamaamulako era tusobola okulangirirwa mu constitutional process, because kyetulwana nakyo is not to be unconstitutional. We want to be constitutional. So nkukakasa nti we will beat all the odds to get declared and have our leader go to Entebbe. I can tell that the country with certainty. We will beat all odds this time round. Tuli balalamu, tugenda kumenka, tuzimba gaali, tuzimba busobozi capacity tebakulimba. It is not going to be business as usual. Chovola olwaleero nkugamba Ugandans rally very fast. Get involved. Begin the sensitization. Build your individual capacity. Gotobeere eyo ng'oli munnayuganda nga tosobola commandinga ku front line yo. Gwe muntu atandikirwako okukomandinga, because olaba ba foot soldier just 5 bali ku kitebe, ensi yonna negwa eddalu, amagye ne gagwa eddalu, CDF n'agwa eddalu, ba minister ne bagwa eddalu, ne bawamba abantu just 500 people. Kakati tubagamba temwetaaga kuŋŋaana 5 wamu.
mugende eyo gye mubeera ng'omuntu omubeera n'eggaali yo abantu 10 ng'ogimanyi nti ku lunaku luli egenda kubeezaawo ky'otadde mu box. Kakati ffe eyo enkola and you're saying bino byonna muli mu mateeka mutambulira singa ndi wano nga mbyogera tetuli regulated UCC teba regulating eggaali nawulira bemulugunya ku ggaali anti tebamanyi omulembe gw'abasukka gw'omanyi kitegeeza omuntu w'emyaka 83 ng'avuganya 43 that's a difference of 40 years. Gangs, these are gangs that you're trying to come up with. No. This country cannot be deteriorated to gangs. This is building capacity to a civil cause of having a democratic process respected by even those with guns. Tetuyinza kukkiriza abantu 12,000 in fact si 12 tetuyinza kukkiriza abantu 35,000 ng'omwagala w'abantu Kyagulanyi watera okukirambika okukinagguka ku bannayuganda nemwe bye baba beesaliddewo ng'abantu. Uganda is a democratic country, some people say, where we go into democratic processes abantu ne beesaliddewo wanaino okubanga abakulembera, and that has been happening since 1996. No, it is I think General Museveni abadde mukujjukujja ekimala okusigira bannayuganda ekifaananyi, abadde wa siyaasa ekimala, ate kyo ye mwennyini akyewaaniramu, abadde wa siyaasa ekimala okusigira bannayuganda ekifaananyi ekya demokrasiya, naye nga mu kyo ekituufu kiri nti it is impunity and anarchy. Na anarchy kubanga gwe tunuulira yonna ne bw'ogenda mu 96 embooko yakaaba, ne bw'ojja mu 21 embooko yakaaba, ne bw'ogenda mu 26 embooko yakaaba, mu 2011 embooko yakaaba, mu 2021 obutemu bwakaaba, baatemula abantu. General Museveni akugamba 54 yabaleka Magombe. So ebyo byonna bye nkugamba bibaddewo mu kalulu. Practically, you see, I want people watching you, and since you're here, yamba abantu bakufune bulungi. Kiki ekinagaana embooko okukaaba omwaka ogujja mu kalulu? Kiki ekinagaana mmwe okubbibwa bwe mubanga ddala mwabbibwa nga bwe mwaleejinga mu 2021? Practically, I want to see that practical bit of it okuva gye muli. We are first of all civic awareness. But that happened in 2021. Wait, there was no. You mobilized people. There was no civic. Let me tell you. You talked to people. Let me tell you, our generational vision bearer came to Parliament in 2017. Yes. He embarked on rallying the whole country to understand that this was a time for liberation. Netwekunganya. Mukwekunganya. Before you knew it, we were going for an election. Naye nga amaanyi tugalina era ne tumupropelling nga tulina okuyingira akalulu kano. Mu gye twagenda yonna nga batubuuza naye nga temulina bagitanga batya center number. Nga temulina ki center number. Biri bye twagamba omukwasa ne tumugamba katebe bye twakwasa. Tunoonyeze center number, gwedi master, tutula tutya ebibuuzo. Ne twanveiringa national unity platform ng'ebula emyezi 2 okugenda mu national election. Ne tugenda mu national election ekyamazima kye twapredikitinga kyali kituufu. Nga omuntu alina gwe twalowooza nti yalina okubeera omukulembeze w'eggwanga generational vision bearer yaffe, abantu baamwagala in a militaristic election that has never occurred in the history of Uganda. Tekibeerangawo mu Uganda kye twaliko nga presidential candidate ali mu bulletproof, ng'akozesa bullet vest, ng'ayambala element. Ewaffe ejjinja ku bridge baali bamutemuliddewo, ku bridge kwamba koti ebudondo baali bamutemuliddewo, eruuka baamujja ku mmotoka waggulu. They could not stand the power of the people. Kakati omulundi guno, we have the power of the people. What we are doing is to organize, train, inspire, and build their capacity. Different from Ngombonga defiance as tuze tubera nazo before. Where is the difference? The difference is that tugenda kubanga this time we are robust, we are more organized, we have had time to do the consultation, and then we are more inspiring. That's the biggest difference. Well, Joko NBS Eagle nabadde ne okulu ab'enjawulo Honorable Mubarak Munyaga nti kino kye mukola ka energy drink kwongera mu bwongezi maanyi mu bantu, but there is nothing much that will happen. What is wrong with people being empowered about their own processes?
Because the, nkubuuza because the way you talk about bonyaka it, you seem to linako bonyaka linako awo wenyini that protest vote is omuntu an end. Omuntu anywedde ku we don't want people to get guns on the street. We don't want blood. That is why we are being civil, Kungu. Tetwagala kuyiwa musaayi. Do not ask us to get guns and kill people. We want to use the civil process, and the civil process is an election. We are empowering people to stand against the gun and protect their democracy, their vote, their voice. So what are you protesting? So we are protesting the role of the military in an election. And you're going to participate in that election? Yes. Why you're protesting the role of the military? Because it is a constitutional process. The military was there in 2021. We saw deployment, your security, yes. Mukalulu. Yes. Okay? You don't have any guarantee, Mr. Waiswa, that mu 2026 again, labayo. Deployment teja kubeerawo. And again you say, this is a protest vote. You're protesting military presence in Mukalulu. But you don't have that guarantee. Nze nali campaign trail ya president. Twagenda tuuka Mbale nga security forces zikoye. Bino byenkugamba bya ddala. Because twalina Ledde Cream, Asimwe, Mwesigwa, Mukiibi, bonna bali ba top ba police n'amagye sabiti bamaliza bamututemuleza turning kati akuba gundi ngatto bakola ngatto yava mu special forces command. Okay, kakati byenkugamba mbimanyi nti obudde oliwo bate wabuyina. This time you have the time. Ekyokubiri n'ebyo byolaba bye twakola ebiri unprecedented era twawangula. Let me tell you the story about Kalangala. Okay. We shall when we traversed the country, and they failed to stop us, ne batandika okuwamba abantu, ne batandika okutta abantu, ne batandika okusiba abantu. Kakati ebyo tebyali bya bulijjo. Okay? Tubadde mu kalulu ng'okuwamba abantu nga Kibalama gomanyi tulina abantu 18 abaabula. Nga baabula. Kakati ebyo byali bishookinga. Mwali mulina okuba reactionary ku byo. Kyetugamba nti olwaleero tuyize sekawuka kaali kakulumye. Kakati tuli mu nkola egamba nti we must build a wall. We must build a wall. We must fundamentally build a kisenge to stop the impunity from affecting the process of democracy. You know why I keep asking you these questions, yes, Mr. Waiswa? And I have no problem answering them consistently. Bani. We have been here, we have participated in one election. Omwagala w'abangi. Honorable Kyagulanyi yes. Clearly made it, rather he made it very clear that singa embeera esigala nga bweri enkyanze nsituke ngamba abantu mugende mwetabe mu kalulu ke kamwako and that has now changed. Awo woli nange naliwo era nze omu ku baali bagamba nti kakati tuyiiye byagenda kozesa nkola ndala okugjako system si bya demokrasia. You can't stand. Uliriza, listen, when you are a leader you must adapt to the climate. So he shifted from tetusobola kwetaba mu kalulu ng'embeera esigadde nga bweri to now tugende mu protest vote. Ekisooka njagala omanye because there was wali walina okubaawo reason lwaki odda mu mbeera y'emu. Walina okubaawo reason lwaki ogenda mu kalulu ako nga luli baakutamu abantu. Okay? Nga luli baakuwambamu abantu. Naye ekisooka wakawangula. Kakati weetaaga okuva ku ekyo kye wawangula. Let me give you a story. Immediately after the elections, I went with, I had the opportunity to travel with the president to Tanzania. Naina omukisa okutambula ne president w'ekibiina kyange emitala w'amayanja nja kusooka wano Tanzania. Twali Tanzania. Twali tuyitiddwa ekibiina kya Chadema. Bwe tuba nga tuyitiddwa ekibiina kya Chadema, era ebiseera ebyo twali twakava mu kalulu nga tuli very disturbed on how we can have our victory back, number one. Number two, how we can propel Ugandans to be more assertive okuba nti bakyalina omuzinzi ku nsonga gye tuliko ey'okulaba nti eggwanga lino likyuka, because eyo fundamental y'okubeerawo kwaffe yakugyako obukulembeze. Fundamental y'okubeerawo kwaffe yakugyako obukulembeze. You gave it a shot in 2021. And we are around in 2026. We are not dead. Gwe twavuganya luli yagamba ng'ali mu 7 kati ayingidde 83 tuli 4 mwegi.
kakati kyenjagala okugamba bwe tuba tutambula twali tugenda mu conference ku offices za Chadema ne tutula mu motoka ne batutwala tuba tugenda motoka eyo teyalimu AC kakati president mu butanwa nassa endabirwamu ye tuli on the streets of Tanzania, Dar es Salaam, the capital city. Bwe nkugamba traffic n'abantu abali Tanzania babeera ku nguudo, it's very organized. Naye waliwo abaana abatunda obutabo books. Kakati tuvuga tugenda bosasiza endabirwamu tuli mu ka traffic twalemerera okuvaawo poliisi yalina okujja otujjawo bantu anti kakati kyekyo mbone Tanzania mwami Kyagulanyi abaana ku street munange uliriza katuwumulemu anti labayo tujja kati must be part of a democracy. Singa tubadde an illegal outfit, for example NUP singa teyali registered, Kyagulanyi teyandifunye mandate y'Abannayuganda gye yafuna mu 2021. The background lwaki byonna tubiri olwaleero lwaki liberation ine kyagenda maaso lwakubanga nti twafuna mandate y'Abannayuganda through a constitutional process. Kati kyetulwanagana nakyo era ekitutadde ku nninga nakye mutaddeko ku nninga nti mu obubbi bwabalemu okukuuma omubbi yamala n'akola ki n'ayingira kakati ffe tutayiza mubbi tutayiza bunyaguluzi. 2026 akalunga kawedde. I hope you will not say I hope that time my first statement will be at the Uganda Media Center because I will assume the bigger responsibilities in 2026. No, what I'm saying. Yes, I am saying that I will be available to speak to you because I will be in charge of government speaking at the Uganda Media Center. When is that? Ogambye mwaka 2026 tuli ku bino byennyini gwetange suti twatandise okuzambala zezo zennyini ziranga kiri kukyusa mbeera tusimbule tugende twale bannayuganda mu Uganda empya. It has been 40 years of fatigue, 40 years of incompetence. Mwatandise okwesooka n'ebifo mu gavumenti ejja. Naawe mwennyini ogambye ojja kunkyaza kati ogenda kyaza nti mwogezi wa kibiina nga bw'oli kati. Ate kati media center bakolerayo ki? Ogenda kunzijako obuvunaanyizibwa ssebo taata olina pulaani nzija ku buvunaanyizibwa bwe nnina. Kandowooze tojja kujja noge nti bannaera batubbye because bw'ona akyogera nja kugamba nti wayogera ki ku luli because kati osize ekifaananyi nti protest vote ye answer. Omanyi lwaki ku kyalo bakuba enduulu? Omanyi lwaki ku kyalo bakuba enduulu? Omubbi wuuyo njagala nzije wano nga nakuba enduulu nti omubbi wuuyo nga gwe wakwata ejjambiyo okugoba omubbi. Well, bakujukiza muganda ngaliko Sanyuka TV TBA so boliba wasigala mu kitanda tombuzanga genda leka nsome message y'abantu bano. Emirimu wegiri e Bulaaya abagala ogenda Finland, Denmark, Turkey, Luxembourg, UAE, Dubai, Qatar, gwayagala okukola nga driver, security guard, nanny, farm workers, electricians, medical workers, construction workers, supermarket attendants. Kubira aba TBA leero ogenda okole 0705 83 52 nambe 0705 83 52 ne 07677777 bakubire ku kati mbere nga mukwatagana na buterevu nnyo. Baroluso aba Jolo Properties bagamba ettaka weeriri muganda wange naawe ofukera load ove mubupangisa ove mumizigo genda mba TBA rather muba Jolo Properties oberenga okwatagana nabo olunaku olwaleero. Namba zaabwe ko bakubira rather balina ettaka milioni 10 ne bakuwa ettaka n'ekyapa ate gwe yagala okuva mu muzigo mu bwangu balinawo neza milioni 1 plot milioni 1 mu bitundu nga Mukono, Gayaza, Kalagi, Namugongo, Kiyunga ne wala bakubire ku katikati ku saawa eno mukwatagane nabo 0777 ngambi 0777 oba 0700 11 bakubire bagambe nambe ejije kusanyuka TV bajja kwanguyiza ku mirimu gyo oba mu nteekateeka ezo zonna. Mpozi n'ekinasembayo abayitu ba Uganda bagamba zanya loto olunaku olwaleero miliyoni egabibwa buli lunaku abantu bawangula. Tomanyi oyinza okubeera omu ku bannamukisa basobola okuwangulira ssente zino. Kyolina okukola kyokka nyiga *278# *278# obeere nga tomanya oyinza okubeera omu ku bannamukisa abawangulira ensimbi zino. Well, bwana Alex. Yes sir. Gayala kutwala ku nsonga ey'okubiri
eyo ginyonyose bulungi. Kade katwala nokutwala. It also calls for your participation. Gwe. Well, we shall get there. Tolere engalo noninda mukoona njagala wenyigiremu bwe buvunanyizibwa. Mwawangula Kampala ne Buganda. Yes, sir. Mu 2021. Ne Busoga. Busoga mwawangula ku level ya president kokka. Ate kati bu president but ku babaka ba parliament you did extremely bad. Yeah. Kubanga ku district 11 mwina omubaka wa parliament mu Busoga yonna. Omukyala Manjeri kye bakutiika yekka. The assumption would be nga mwaba mukumwe abalina amaanyi abalina erinnya abakulembeze ku kibiina mwali badde mugenda kwesimba nga gwe Busoga okwongera okugaziya obuwagizi bw'ekibiina n'emiryanira side yeyo. The country is surprised. The country is shocked that you're opting to come where you already have support. I hear, and you'll have to confirm or dismiss that Kungu ayagala breaking news. That ojja kwesimba Nakawa East. Is this true or not true? It is true. I intend to aspire, or I'm aspiring for the National Unity Platform ticket to represent the party and the people of Uganda and the people of Nakawa East constituency in 2026. Can you say that in Luganda? Kituufu. Nvuganya mu kibiina kuba siri omu kibiina kirina abantu bangi abali mu kuvuganya nvuganya okufuna ticket kuba bendera y'ekibiina kya National Unity Platform nga omubaka wa parliament w'ekitundu kya Nakawa East oluvannyuma lwa omwagalwa wa Nakawa East omwami Honorable Balimwezo Ronald okuba nti agenda kwesimba kuba Lord Mayor yesooddeyo okwesimba kuba Lord Mayor era ku kibiina kya National Unity Platform. Nendowooza nti engato ze nsobola wadde nnene nnyo nsobola okuzifitingamu ate ne ntekawo okuweereza okw'enjawulo. Isn't that surprising? Why should it be surprising that I'm standing? First of all, gwe mwennyini okkiriza nti nandyesimbyewo obuzibu bw'owa. Si bw'ogamba. Asking why is it surprising? Yes. It is surprising because already Nakawa East eri mu ngalo zammwe ng'ekibiina. Anti ngambye omubaka wa parliament waawo agenze kwesimba ku bwa Lord Mayor. Bwe tusuubira era bwe tukakasa ntujja kubuwangula. Kakati waba agenze ku bwa Lord Mayor kino ekifo kiba kyereere. Era it is my constitutional right okuba nti nsobola okuvuganya wonna we mba njagadde. Munnange kimu ku bye twaleeta nga ffe omugigi omupya kwe ku demystifyinga politics owa tribalism, politics owa religion, politics owa buli kimu. Kyovola bulijjo tubagamba nti ffe tuli kibiina kya buli omu. Kakati olwaleero gwe kikusumba ogamba lwaki togira mu Busoga United. No, it's true. It's your right. Nzija bulungi yawe nyini bw'oba mpadde mu regions ziri endala zonna. But for why example, not Busoga nayo bafune ku Abasoga ne bakuwulira ku buwagizi bwammwe? Abasoga ne bakuwulira kungu ku makya gano balava ng'ogamba mutabani waabwe omu bw'ati gwe basindika e Kampala nti addeyo e Busoga nga bansindika kujjako Museveni eri banjagala nzijjeko Museveni. Eno bantuma butumi kujjako Museveni. Museveni kati wano ndi deputy spokesperson. Sanyuka eri Jinja. Mwinayo TV Jinja ogenda kumpita Jinja. No, okugaziya ekibiina. Anti nkulaga kati ekibiina kyaffe kigazibwa. Ani agambye mbuli tetulinayo bakandida. Mwina omubaka wa parliament. Anti ani agambye ku luno because luli tetwalina budde buteekateeka bulungi. Era kati tuteeseteese bulungi era tugenda kusoosootera. Ani agambye nti eri gy'oyogerako teri baliyo bagenda kwesimbawo. Wandirinze eri ne banga teri then n'ogamba abo balabye bali eno teri. N'ekyokubiri ekitundu kye neesimbyemu kubanga mpulira abakyogerako nnyo. It must be tactical nga tugenda mu protest vote. Nze ndi ku level ya komanda kungu mu lutabaalo luno tontwala nga wa bulijjo ndi komanda. Gavumenti Yoweri Museveni tugenda musuulira mu kibuga Kampala, Parliament eri Kampala, State House eri Kampala, Bank of Uganda eri Kampala. Kati gw'okwata komanda omusindike kilomita 7. Nze eri nina kubawa mawulire nti kiwedde muyingire. Kakati rolo gye nina okukola eri wano TV ze mumpita lindako because people must understand. Weneesimbye weneegwanyiza
awabadde honorable bali mwezo we wali Mbuya barracks mwozi watuula agenda bakomandinga embuya nga ndi munakawa east yonna nkomandinga kuba tuli mu protest vote tebigenda kuba byebimu gondabamu okwetiririra bye tutakola ku luli tulina okubikola ku luno. So all our best, we have built commanders. Era Busoga waliyo command and control yayo gomanya abantu abatwegaseko Busoga nkusomera amanya. We have people placed everywhere. Gwerinda line up ekirungi ekiriwo bonna bagamba nti nsaanidde kati be kibasumbuwa nti gira mu Busoga United tojire eno eri national team ate mwegendereze ebufalansa waliyo omusambi bamuyita Kelly Mbampe mpuliriza Kelly Mbampe yaddayo ewaabwe n'abagamba nti Mufirika ainensi asi Congo oba Cameroon oba Cameroon he comes from West Africa n'abagamba nti omwana ono taata we omwana ono mumuwasambemu ne bamugamba tuweyo emitwalo 10 egy'okumuteeka ku national team n'amuzaayo France kati alina ekikopo kya World Cup mujozi gwaki gwa France. So okwasaganya nekyenkubuzza I'm a star. I'm a star that can be anywhere. Kino sagala nkikulimbe era n'eri gye ŋŋenda sigenze gamba nti bannangiridde ngenze kuvuganya. Omanyi be nvuganya nabo kubanga oli akireeta ku NUP Bobby si asoose oba NUPC yesoose. Let me give you the history. Nakawa East. East. Fred Ruhindi bamuzaalawo yali mbaka wa Nakawa bamuzaalawo Western Uganda. Kilomita meka kilomita meka olowooza okuva wano paka Mbalala. Nzija bulungi nnyo nzija Kabaziruka FDC FDC yali mbaka wa Nakawa era bamuzaalawo Western. Abesimbyewo olwaleero Okwera abegwanyiza betuvuganya nabo Okwera Imaneza kakati Okoti mu kibiina kya NUP nze Okoti gye tuli tuvuganya kakati oyinza kubanga gwe olonzeemu Waiswa nga n'okumpi ayinza okuba okumpi nga bali abalala bonna ba Imaneza Okwera kyengezaako kulaga I actually don't have any problem with Waiswa standing in Nakawa kubanga ekyo akirizibwa mu mateeka, but like my issue is we have to give you the answer. Wanorede mulinawo ng'ekibiina kya NUP. Gwe kyenjagala okugamba bw'oba ne Waiswa ave Busoga lwaki tagendeyo nayo ne banywezaayo anti tulinayo n'obeera ne mukwano gwange David Lewis Lubongoya eyatuga nti ava Bunyoro nayo n'agenda n'anywezaayo. Kankubulira ekintu kimu. You get it? Nze bwe nali That's what I'm hearing okuva mu bandi. Bwe nasomera ku Victoria Nile Primary School Jinja without a doubt. Era bwe twakula twali ffenna twemanyi nga ffenna twemanyi era nga ffenna tumanyi ono abeera wano n'abeera wano n'abeera wali. Olwaleero bwe ŋŋenda Jinja I am an alien. Lwaki? I have spent all my life here. I have built all my social contact here. My mother is born from here. Nze ne bw'ogamba ebyo nze ndina mujjwa. Bamaza Kevin bolaba bali be babulamu ekizimbe ky'ensambi abo bajjajjange. Embuya nze nagamba nali wa mu Kiyembe. So Jinja you may not win. Embuya no, it's not about winning. Njagala kukitukutera mu context. Nti gwe bwo yagala nakulaba buwangazi bwange kati gwe boddayo essaawa zino nakifuma osobola okuddamu n'olwokwetinga abantu bonna ku kyalo kwe bali oba buli omu bagenda okukola emirimu gyabwe balina gye bawangaalira. That is life. Kyova olaba nti omuntu asobola okuva wano n'agenda mu America Obama n'afuuka president. Kubanga obulamu tebukyatunuulira batunuulira merit. Ekibuga Kampala is merit. Gwe bw'oba olaba nga nze nina merit eweereza ekirungi mmwe mwena mugamba nti ekituufu Waiswa yeetaaga okubeera mu parliament naye mumugamba agire mu Busoga United. Ffe tubagamba our strategy n'eri gy'oyogera gye bali waliyo abaliyo saagala kwatuukiriza mannya naye bw'oba otandise gwe okusumulula gaalubindizo gy'alaba nga wenneesimba tulinawo omubaka wa parliament ojja kwesanga ngeri gy'olowooza waliyo omubaka wa parliament because we have been building capacity. Mulinde tusosootole we munaalaba ebituli mugambe nti kino ekituli ate Waiswa yandikoze eki yandikitaddeko. I can confirm that I have done the consultations. Kano kankagambe mbadde mu consultations. What happened at Kawempe? Because we also had wali wegwanyiza ogende Kawempe. Anti naye tewakiwulira munze
ne bwewankyasaakyogerako njagala gamba abantu b'Enakawa East nti mwebala okunyaniriza mwebala okunjagala ngenda kubalambula mbasaba akalulu